Biwayitamu nga n'obijjukiro oyagala nakka ebintu boy nje basibako komeda segeera doni nali ndimu olwaddogo myaka 16 ekyamponya ogenda pa prison. Wali okoze ki? Mudipo tobuuza jukira ffe twali bakozi ba misango ekyo sikikweka segeera kati nagenda n'engikola eyo ekyewunyisa nno bataano bange bennyini bye baakola ki kale mwana abayaaye banditira kifala siga nga bakimanyi kifala nakibba n'abayaaye osegeera kifala ki osi siga wabba osi gwe tomanyi kati osi we yantuuka akosi tugenda mu celebrity fight liri puzzle Nato Boss giteekeyo olabe gambye gloves on fire tuba tugenda kukubagana pass epasi katate epasi naye tuleeta epasi omunaani ne liri puzzle era mbeera mwagala bonna musobbaleta babiri mulundi Sana Media YouTube channel joliko olunaku olwaleero nga we nabasuubiza tugenda batukyaza abantu ab'enjawulo obeere ng'obayigirako ekintu kimu 2 3 oba 5 siba n'obutayigamu nga gwe toyagala kuyiga jasiraba bulabi tambula genda. Olunaku olwaleero tulina ekibanda tulina ekibanda Nato Boss agenda beera atweyanjulira tunyumyemu ekiboozi osobola okuyigamu gwatayagala kuyiga nagamba laba bulabi tambula genda agenda beera atweyanjulira atubuulire olugendo lw'obulamu bwe n'ebisigadde. Nato Boss olwamugamba ndi fit oli fit era ndi fit we mba nkugambye saka oyanjula abalabi baffe abanda Sana Media era byonna kyekimu amanya n'eddoboozi Nato Boss osegeera raising artist wali ewadde dda waba ali kuwadde eryo ya raising artist mba nina obyewa nga tebannabimpa ndine raising star by the way Nato Boss nakulabe bakutimbye ku gundi ya Galaxy nga tetunatuuka yeeyo Nato Boss ya Nato Boss Nato Boss mwana ayuti naye nga averi wansi mu ghetto ng'ayagala genda up town osegeera from ghetto to where to the world yeah amanya gafa amatuufu mama yakuwa Nato Boss ago gazi aso amatuufu ensubuga pavio nsubuga pavio kati Nato Boss avaawo Nato Boss wava aliranga owulidde nti aso yali nnyingi ate nga tuli nnyo mu dipo osegeera kati tewali mama tewali taata ate nga ghetto yaffe yatukuza yeeyo bagiyita Nato ya mu kisenyi osegeera kati nje linnya gye nalijja n'endi ewabwewi kati ekigambo Nato manyi kyekitegeeza era nkimanyi kitegeeza maje magatte kati goli maje magatte wekiri bajja ne ba gavumenti ng'enoonya aba Nato osobola osigala era bwe bajja nga batutwala mu lutalo nnyinza obutasigala olinamu emmundu oba eri muniga sina kira kyemmanyi byabaniga byokka mayomayo okuba emmundu ombulire gye wagijja era time ejja nga kyetaagisa ogiyiga njiyigirawo Nato Boss ono yasoma saasoma wakola ki ati mwana bagana okunsomesa segera ate awo nandyogeddewo kyekirala bagana bugaanyi bagowa bibanga bagana ni maama taata alera tomunenya nnyo yali anko wange osegeera kuba yalinga yagala okuntwala kusula endowooza naye kuba ne mumutima n'agamba mwana kuba singa nasoma ebyaddala abo singa bali ku faya segeera maama ye ng'ali luddawa ne taata boy mama ne taata boy sinja kulimba nze kiri okugamba maama taata kiri kimu street ebyaddala mama ote wamulabako mama nako mubeera naye nga ndi ddoogo era sijjukira nalina myaka emeka osegeera mwali mubeerawo sijjukira naye nga nabeerako ne maama wange
naye nga ye gyali mulamu oba siyinza kulimba oba gyali mulamu oba Katonda yakolanga bw'ayagala osegera. Kuba bbanga ddene nga tetweraba nga tetwewuliza osegera buli omu ali ku yiye kati awo siyinza kulimba. kati kyembuuza ate ye taata era ne taata kyekimu ne maama. wagenda otegeera nga bagamba ng'oli ne jjajja oli ne anko oli nani? Boyfe nze street ye yankuza mwana street ze zinkuziza segera teriko mbujjajja nte biki street nkuze n'abaniga foundation ze zibadde zimbeeramu segera. Kojja gw'ogambye ono yayagala okutwalako mu ssomero n'obiva neekuba mu mutima ye wajjate okubeera ng'oli naye? Kojja omulaba oyo kale oyo anko wange yayagala okunziza ewaffe osegera naye we yategeera process eri awo mu makkati awo n'agamba omuto kambeerera eddala naki naye osegera. Ate anko wange we yayagala obbeera nange ndowooza ng'alaba naye aso ali mu nnyingi olwedde naye alina abaana be ate alaba nze osegera. Alina olaba tegukyaggwa nga mwana kanzire watuufu gye nnava segera kubeera buli ansanze ku street teri agenda kulima nti nno alina gyansanze ewalala bonna bandabidde ku street. Ali ku channel amanye toddanga onogamba kanonye ku maama wange abange ekyo kyo mbadde sikikolako okubeera nti manyi byonna byenkola ebisima bye yabikola osegera kuba singa siye singa ebimu tebigonda osegera. Naye era one time kyemmanyi wabeerayo nga gyali mulamu tujja kwesanga osegera era wabanga yagenda tujja kwesanga lwa nsonga ffenna teri agenda sigala ku nsi. Kati maama oyo wamunyiigira n'ogamba eyi maama nandeka nenkulira ku street oba? Maama wange talina buzibu kubeera ye yanzaala sisobola munyiigira osegera. Just onomeramuko bali abamu ababbandi wagoni waliwo abamukyankana n'agamba muteekaawo ebisitole era bingi biri awo tebitegerekeka mwana bisitole. Kati kinga bwe nagamba nti nze ondaba oyo anko wange yayagala okuntwala ewaffe tukira nze nali nategeera nnyo maama wange osegera era njambeere n'amaama osegera fazali mpeere ku sayidi y'abaani y'abamaama sebyaye bantuuse eri tukira maama wange ye teyaliiyo. Ati bifala tebyanneegana ne bigamba abo abaana buli omu twamugamba bamutwale ewaabwe kyokka ng'ekyewuunyisa muto wange omulenzi waali osegera n'abawala babiri weebali ale nga mwana ekigenda kwesiba ku bantu nga bakulaga nga bakwagala kumbe tebakwaga. Eri ya maama ye yakikola wataate eno story ki ebiri okuba nayo nga tubakulirayo kati era kibandaga ewa maama kye kyammalamu amaanyi wonna kuba nalindidde ogwo mwana toyinza kukola ekinyo nali myaka 9 osegera kati ogw'emyaka 9 omukola otya ekintu ng'ekyo mwana osegera ebyaddala go myaka 9 gyo n'ogamba omanyi kangende ku street already nalina bagenda okunsanga eri ebbanga kuba nali nakaberako omwaka nga 1.5 asinapiikinga fiiti osegera ate we banziza ewaffe ne bandaga biki ebiriyo nempiikinga ne mati kati bintu bya struggle osegera. Struggle gitandikidde ku myaka 9 watandikira struggle yawo wennyini etandika boyo okulaba ku kye bayita asho osegera. Kati ng'ekyokulya okijjawa ng'omwana omuto? Mwana Katonda yekka Katonda yasalawo ebyaddala osegera kuba Katonda yasalawo mbeerewo nga ndi mulamu paka mweno sayizi kwera bingi bye nayitamu nga bwe mbikugamba oti anutya n'oga ebyaddala kolo wali tojjawona osegera. Ate Katonda yasalawo n'agamba oba nsuze enjala oba nfunye ekyokulya nina okukola ki obbeerawo. Njagala omuntu ali alabe engeri like nga ogambye from ghetto to
the world. Omuntu wali yalabe nti kati ono Nato ya hustlinga biki bitu kibe biwayitamu nga n'obijjukiro oyagala nakka. Ebintu boy nje basibako komeda segeera basibako komeda ate nga ne champonyo genda pa prison nali ndimu olwaddogo myaka 16 champonyo genda pa prison. Wali okoze ki? Depot obuuza jukira ffe twali bakozi ba misango ekyo sikikweka osegeera ffe twali bakozi ba misango omwana ate nga ku street era obeerawo ino bbanga okola emisango segeera kati nagenda n'engikola eyo ekyewunyisa nno bataano bange bennyini be baakola ki kale mwana abayaaye banditira kifala siga nga bakimanyi kifala nakibba n'abayaaye osegeera kifala ki osi segeera wabba osi gwe tomanyi kati osi we yantuuka akosi nangamba kitole kikubyanga abayaaye tebanneegaana abayaaye bonna banneegaana ate nga nze nkyalina okukola obusibe bw'abayaaye. Osi mwamubba ki? Twamubba bingi osi twamubba ebintu katugeze nga ki simuze osegeera sente z'abaniga ne bagenda nazo osegeera ne bonna ku lasiti bagamba kimu oyo omwami oyo yabbye kati nenga kubira ne twatuuka mu kkooti nze nasooka nenga mwana byamwe ngenda basaasira mugenda ebweru afazali muŋŋambire anko wange kikyo segeera ebyaye kasita byawulira nga nzikiriza omusango halala byagambirawo gwe owedde otidde yaye bato ne bansalira emyaka gyali 3 ne banzigirako gumu segeera banzigirako gumu akati ne batandika okuntambuza prison kwa prison ekyantala prison kwa prison kati netuuka eyo ye nayingire komera nga ndi ddogo yani myaka 16 buli prison mwe natuuka nze yali asinga obbaamu ombuto segeera ate nga fa basinga okukola segeera otuuse eri teri maamawo teri taatawo olina okukolamu abato mwe balabanga bakirimaanyi bimuzeeyi bisigala eri bitudde osegeera kati ne bakulimisanga katulakita mwana nze nagera okudda esiti neŋŋamba ebyaddala system eri solid kati kambuuze osi ono mwamusangawo okumubba kuba mmanyi ba osi abasinga abeera batambula n'emmundu temwatya mugamba nti ono yewo munene tusobola osi oyo yali eyo kabuuma osegeera jukira kawe gavumenti ffe twali bazi foundation kati twalina mangere nga yapangisa cuuti siga kikomera kiramba kati nga osi ye neiba waffe omanyi ebiyaaye sebo byagena kuba baniga baleta akagaali kaabwe ne bakajjeyo esite ne batusanga ebbeesi nalyo ne baniga bangaaba babiri kati baniga ate boyalaza abakubyekubye eddawo segera kati nje muniga mwana muniga kyaŋŋamba andaba kigenda beera mu firimu nali nsalirawo awo nga muga tukole ekyo kati era baniga baŋŋamba tukose osi ne tukosa osi osegeera bukuyita kukosa oba okosezza twamala okukosa ate nekyewunyisa ebiyaaye babikwatanga byonna tebabikuba nga bigakimu muniga tumanyi gyali analindeyo mu kisenyi anina mu macyandirimpo yesezza bankuba jjeeke tebagamba yete ebintu bya osi ate baŋŋamba nagenda okutuuka wali ku poliisi ndaba musajja mumumanyi osegeera akinalaba biniga bambuuja ebintu by'omuyaaye biriwanye bagamba siina bintu byemmanyi asanalaba ku biyaaye namanyirawo nti kaawunye ate nga byonna bigamba kimu oyo ati nga option eriwo eki kukkiriza musango bwosibibwe ebiyaaye babizza ebweru segeera kati ebintu mwabizza oba mwagenda na ebimu byalabika ngaki
ebintu byali bingi gwe Lilian jasiteranga awo manyi nti no baniga kwabo baniga lebatuuka ku kintu ky'omuntu bagala babenga bafunye edduuka we basuubula. Mwagenda ne musuubula mu nyumba ya Osi nga temutya kamera? Nyumba ya Osi mwennyini. Temutya kamera nti bakati mwe mulimu kamera bajja tukwata. Ffe ebyo bitugamba tebatunyumiza. Era Osi we yatutuukako mwana ekyanyamba nali ndi ddogo tebankolaakola bingi era bankubakubamu obuggo bwe bankuba abakina basiimwayi ngamba owaaye naye kasita nnamala okukola obusibe mwana nengamba ebintu oba olina okukyukamu essite. Apart from that ekya Osi kintu ki ekirala kiwali okuledde ku street notuka n'ogamba street yawo kuva ku myaka 9 paka kati wootuuse okyali ku street ye? Era kale obulamu nabujja ku street nabujjayo Segeya. Kati bintu ki biwali okuledde ku street nga kibi n'ogamba kale singa saakikola? Boy si kimu si bibiri bingi ebyattala so tunulamu n'ogaba bugambe Katonda ansonyiwe just nali mu binnya ebyattala. Bintu nga ki soko tumenyere mirimu? Ebintu nga ki ebintu byali bingi kati mwana kukubakuba abantu ku street mutwalina ekiki omulaba agenda ku makya ina gyagenda okukola kagatto nga kamukwata wali mu mwala kyalina kikoze ki Sekera ebyo byonna mwana kati ante ebyo birabo obikola nga bakedde ne babikola bulungi bayinza okukuba akaggo ne kakwata. Mwali mukubyeko omuntu ng'oli ku street naawe kuva ku myaka 9 egyo omuntu n'afuna obuvune oba ne bagamba nti oli mwana mwamukubye naye n'afa oba ali mu ddwaliro ali bubi? Abantu era kale nze nganje kuba era nakula kale nsasiramukko ku bantu mwana osegera netunuuliranga nnyo gyenva netegeera mwana n'abantu abanyuma osasiramu kati oba n'omuniganga mukambwe agambirawo gwe togamba naawe yafune era waafuna akasima ke mumuleka nga yeebase Katonda yazza bibye segeera. Kati ng'oggyeko obulamu obwo bw'okubeera nga mwabba ne mukola ki n'ebisigadde olinako omuntu mu ggete eyo gw'ogamba nti byonna nabiyitangamu naye ono yajja n'annyamba mu mbeera bweti ne bweti? Abantu mwana kale abantu tebanaga mbeera nnungi osegera kubanga nayagala nnyo okwegula ku bantu naye ng'abantu bo bandaga boye gw'oli mu nyanja obeera n'abanyazi tolina tusemberero osegera. Kati nga tolinawo bugirlfriend bukuletera kwekuba mu mutima ogambe hawe nkakola ate gundi anaawulira? Girlfriend mwana nakajja kati ntegere nti n'abakazi gye muli ku nsi ebyadda eze mudipo nali kane mukazi wonsemberereyo ngatto nasagala abakazi mwana gamba wali teweegatta street atandika dda awula mwana watandika jasera olaba kati nje wenakubamu awo ngatandise okukubakuba ku zi freestyle kazikazi ne butandika okuwaanamu n'okalaba akalungi noga bulijjo nammwe abalungi muwaana segera awo nenzijukira nti abakazi gaana baana tosobola beera nga kuva ku myaka egyo ng'oli ku street. Agambe kino agenda okugamba mu dipo mbu yali mukazi wange oyo ajaba awaayiriza jaba neesibyeko osegera dipo zonna bakimanyi buli dipo gye nagendanga musakambirizanga bakaabayaaye sabiranga na bukazikazi nali njagala kimu sente zimbabulamu nga sente ozifunye nagamba mu mbeera yonna oba embi oba ennungi nina okukalaba. Muntu ki kintu ki ekyali kituuseewo mu ghetto nga si gwe okikoze n'ogamba kale mwana okola otya ekintu bwo?
Bito bingi kati waliwo munega okwo wino yagenda nakuba munne kagataka lwa mukazi muyaye naafa. Ngamba esite biba byaddala naye gwomanyi okukuba tteka emu n'ofa tteka egi emu yokka bazikubawa saidi ki omuntu n'afiira tomanyi wonna waaba ajagadde. Era twali awo kowisa omuyaye ne batuga omuyaye asse munne lwa mukazi yamukuba egi naafa. Oli n'agenda Embaale oli ne tumuziika ne ngamba era gyali Embaale ate yali vumbi kati nga toswa malaga mugwiramu ddalu. Muntu ki kumanya abavudde ku street baneeno lwali olabye n'ogamba ono singa teyali muyimbi oba singa tatuuse waneeno waali yandibadde watabbu mu ghetto n'ogamba singa ono teyava mu ghetto singa kirala. Ekagamba ekino olaba nze abayimbi abasinga obungi mbalaba n'abamu si bakibanda. Sigenda mmenya mannya g'abantu. Gwe Nato omanyi kikitegeeza. Nato ati sagala wakula ntalo ku bantu yambere n'emirembe gyange osekera. Abayimbi befuula bakibanda okisegeera ffe ne tudde eri ne tubatunuulira okisegeera. Nze kibanda omutuufu gwe nali ndabyeko okisegeera. Era nga ye yali atulazeeko koneka one love omunega w'emagero oyo Bobby kuba ye namusanga nako nga sinabeera mayuuka nnyo segeera ekiringamukko naye nendaba ku bulamu bwe naye osanga obuyaye bweyita bukibanda bulowooza omuyaye onamuwa buwi ssente abeere 5 wasi bwe kibeera. Soko obumenyemu awo kale kangire luwafu oyo gaja waddala sio. Okay. Wali makindi ng'okkiridde bwoti waliwo n'ekirala. Naye waddala kuba nali ntuuse eyo. Oba otya ku street n'ogamba naye omanyi ekimala kimala. Si kimala olaba kati nze obulamu mwe nasinga okumenkera ennyo antawala nnyo Biri Kanabe oba yali tuli mu 221 ogwo omwaka oguwedde ogwo ogwo gwe mabega 2023 mwezi ogwokusatu nava emida kakasya n'empunya nawunya ne bagamba bazi nagamba okunziza emida ku 2 okutwalayo omulambo oba okutwalayo abadde ayagala okuntwalayo segera oba sikyo ngenda bawunyira wabweru bakkirize nti byaddala mpunya segera naye nga siddamu bonaabona mwana kati gwokimanyi omudipo ya mwana zi abantu mbatunulira neŋŋamba laba ono oli ayinza okukulaba nga ddoogo bw'ati naye eri mu dipo ebisajja byajjanga nga birekawo bamuzeeyi ne batwala gwe ne bakukuba omuggo okufa obufinoga kweri nenga gwe bakulanga kaddoogo. Kintu ki ekibi ennyo ng'oggyeko okukuba emiggo ekyali kikutuuseeko ng'oli mu mida? Bwe bingi kubonaabona kuba eri ntomooni kati zinatuuka mida nali sirimangako nali sirimangako omusajja akuyimiriza ku lugendo luvanga ano nga paka kitugumu ofuna n'okutya n'ogamba bwe tutuukireyo ebyaddala ng'olina okulima olina olima mu ngeri yonna gaana kkiriza mirembe kabuli musegera. Era kati nze bwe nabitegeera ebyo ne mmanya mwana olujegerejje lukoma okugonda n'amaanyi lubanama kati nze nagonda n'enkozesa maanyi gokka. So walima n'owulira nga ebyokulima bikutamye? Sira kulima gokkanna kati nze ne pulizoni yasinga n'okumbuusa ennyo. Abasajja bankozesa ku mirimu gye nali sikolangako segera. Kutika nkugwe bakutika oluku nga lukusinga n'obunene lukusinga kilo lukusinga weight
kati gejo olusyule kati limateeka gayo ge gakola tobbanga tolina maanyi bo bakimanyi omubbi yenna abanaama ate prison tebeeramu atali mubbi kobe nga wakola ki oba oli mubbi oba ojja kukola boy oba olimba kati gye nakola nenzire site mwana wenadde site ningamba bano bawedde kuba emidani nawandikirayo ennyimba zange jjukira bw'oli wakayingi olunaku lwagenda mu mida wali wa kibuli oli ne wagamba ekintu oyinza obutakikola kintu omusiike kyeri agambyeko oba owa prison n'ogamba ekyo sijja kikola boyi tewali awo mba nkulimbye bali baweerawo awo mpisa ozifunirawo awo n'okkiriza era buli kye baŋŋambanga mwana nze n'ebijama bisobola kunjulira muntu walooza nti nesudia prison ze yali asingamu baddogo nga ku lisiti y'abataano abasinga okukozesebwa nga nninga ku nnamba y'oku nga ate nga ne prison ekimanyi wakati nze natuuka mu kkomera n'endabanga ebintu nga bw'obadde ku street olina okuteekayo molaalo okole obusibe bw'abasajja ode site ovimbe bibyo batugamba otuuka mu prison wabeerayo simanga ono yegundi ababakulira abo bakuyisa batya nga wakayingira then waviirayo kyalinga kiti era oba wakayingira prison boy oba kakyere kwakati nze nalaba ku basajja be nali mpulira obuwulizi mwana ninga bulijjo nammwe muli eno abo bakanyamunyu ne bafukako ne bataano bange osegera bakozesako ku ngoye bakugamba ko twalayo gundi ebyo olina okusooka obikola ng'oyingidde prison ebyo byonna nabikola nage olaba mwana ate gye banzija nali ndi makyandiri ne bantwala eri mu faamu nga terimisizza woowe ate eri nga gwe weeyoleza buli kimu okyeko musitawe bali bakoleza buli kitale nalinayo ku kale raba aboyi babesite obasanga ate bakijula nti okola bbanga ddene ate bayinza kuleka kubonaabona kyekimu ekigi okubeera kitale aye bansokeeza nga tebannantandika kuntambuzatambuza bipurizoni segeera ekitale awe nasookera kati kambuuze waneeno omukomera waneeno nga otuuseeyo waliwo ekintu kye bagamba nti ebyokulya byalinga bitya weebakanga ssaawa mmeka olunaku mukola ssaawa boyi olaba erimida olaba keboogera waabweru nti ataakola etaalye era nno okulya naddala okulya fiti olina obbanga oli mukozi amalayo naye kati nze nasooka ne nva ku byokulya fiti kuba nakitegeera nti gyenzize teri wooteeri segera ne bakuwa essala lyayo ng'oli w'amakyandiri tosooka likubagana olaba likumalira obudde mu lunaku nga lumu n'ekitundu oba otandise olitaawa segera kali kawo nga nze nakatya mwana nali sikalabanga nako nga sisuubira nakasanga namba emu namba bbiri oba era eringanga namba 9 ebyaddala bankawunga nga tekalina kkala osegera tekalina tesiti olukateka amazzi olujjukira ziri teziba nava amazzi meereere oluteekamu n'okwatamu omulundi ogusooka ogwokubiri olaba akabadde ng'akawunga bulinga buuja nte n'obuugi bwe bwo tobitegeera kwegamba ebyo omwana ebibeereyo ate ebyensula waneeno ebyensulira naawe okimanyi oba oli mu kkomero oyina kwebakanga musibe waliyo eri kigaali bakupanga nga olaba lofu ya mugaati eyo lofu ku lofu kati kyekyo muniga ku muniga wejjusa okugenda mu kkomera oba ekkomera lina kyeragatta ku bulamu abaye sikyejjusa basinga tebansiba sandibuuse
nga bintu ki byewabuuka ng'oli mukono? Boy bingi eyo gye nategeera gye neezulira n'okwezulira nti ndi wa ddala era abamu tebansobola. Oli wa ddala mu ki? Mu bisinga obungi mu mbeera zange ne mu bigambo byange tolaba nze we nava medaye kyewasookerako kugoba ssente kukagoba byalaali oba binenere bya street kampe avaayo leero boyi wange anjulira navaayo leero ejja nengoberawo ne boyi wange enkeera otunyumiza ebyo jjukira enaviirayo asooka nembeera mu Kisenya ate nga nabo baagala kunjiza mida nenvayo ate nenzireka Kawempe kati eri Kawempe nga waliyo buli muniga gw'oba oyagala era wenakoma wenakolaki wenatandikira nensooka nenziramu nempunya buto gye bakusibira era kyewaddamu enaddamu kuba ye option eyaliwo ani kugenda omugambe nti mpa omulimu nkole agenda gukuwa nga tolina kyomukoledde tasobola kuwa mutwalo nga tolina byokoze poisi nga bakumanyi so watandikirawo kuddamu kunyakula agoba funayo mmeka olunaku egoloze byokkagoboba ojobeera ogenda bbanga gavana nti ogenda funa nsawo ku nsawo niwe ofuna kyebiri nga Katonda kyakuwadde kyekyo. Katonda naye abawaaba abakagoba teri Katonda gwatawa buli omu Katonda amwera mu kiti kye. Oli abasaba ebintu bye babikuume nga gw'osaba kagoba. Oli asaba ebintu bibeerewo akagoba asaba ebintu byabitwale. Osegede wagobayo nga mmeka ezakukyusa obulamu n'ogaana nayo manyi ekimala kino asinza kubulira muwendo naye nga nagobera ddala ssente mwana okutuuka kuba oyo shata yagenda okuntunuuzaamu kamera ye atandise okulinga abambuliridde nako baŋŋamba noolaba ogenda fuuka sita bwe banaakusanga ku street ne bakuba kamoobu ene ŋŋamba mwana bajja babalabisiiza nenjirinya makkati osekeera. Kati ye mukwano gwo yali kuki era kati manje mwana nje bataano bange bembonyeeko nabo kyagala balabanga babonaabona kusikira era naye oyalabange ekkubo lyenkutte ddala enaafuna ebyokukola segera batabaniga basinga obungi nze yali abawo omulaali Kyokula nadde entambula y'okusuti bangamba waliwo nga bw'olaba Gaza ame biki waliwo n'akatundu bakayita oba Nato ki ebyo byonna gyebiri gye bakimanyi nze nannyini linnya era ne dipo yange kale nga tebannabakulabaawo okutuuka okubeera nga bakuteekamu kamera n'ebisigadde wali weepangisiza wali osula wakyaliwo oba wali buli osanze ali wayinje boyino nje nga nali shata nali kimala gasula buli wensanze osula wange nalina ewange anina ewaffe gye batupangi kuba boyife batupangisirizanga ennyumba bamangere nenge batupangisiriza bikomera olwolumu za apartment foundation zetulaba simala gundi foundation yakati ffe twalina bamangere baffe bakuba kati mwana abaddayo era kasita bawulira ati twakosakosa abantu abamu ne bagamba we ebyaye tubiri ekiwaani naye nga nali nina ewange nga nina nemba ttaano banje nsobola osula nga nsinga kiringa wange nawa anko wange ekwaye anko wange nali nkimanyi nti nno enkola omusango nebimutuukako kale era wadde asobola okundeka kati wayinza amutyako kyandiisa ate nti wali otya okulaba nga like
ng'omutyamu kalugamba anko wange anaawulira nze nanko wange ffenna tuli baniga yali akagobamu ate ye anko oyo yali ayamba abaddogo bakubba Lusegera naye ng'akimanyi nze nkagoba era eno bwe bantwala mu puliisi omu yalina mukubira essimu olowooza yajja yaŋŋambirawo gwe muyaye gwe nagamba dda teyakukyalira nako eri kati gwe olaba nje era we natiira abaniga kyova agamba nayiga ebweru nalina abaniga nga kakadde bwe bansiba abayaaya aba bali abatajja bakyalibo oba bantegeera nnyo nga nfulumye kasita bategeera nti nfulumye buli omu naddamu n'awaga buto mwakosanga bukodde ki like kakodde ki kojjukira n'ogamba kanino kankolera ssente kale nze olaba nze ebiseera ebisinga obungi nje zina abantu saabakubanga Osegera ngo bajjako ti ebyabo ate mbekujjako otya empira nevvumbi wange ne mugamba kati oyo guwedde oli kiboosire sire atolaba munyiga obeera ne munigawo ng'omwesiga aye yakola enaje nga gwe omusinga wano Segera era kati nze nabeeranga n'abasajja nga mbasinga wano nga bo baawano mukikola kuba gwe wavaayo bakikola batya okulaba nga omuntu atambula ne bamugjamu kyebamuggyemu nga tawulidde mukozesa ddagala mukozesa experience y'abaniga nange nazi teri akonange nkatya ema mpite site mikono gibeera mu nsawo zange zonna era ebyange bibeera mu nsawo bbiri za maaso zokka kwawe weesuulira bweyo yaba master kasita akucoma eyo tuveeyo Nato Boss kati weezuula otya n'ogamba naye omanyi ng'ojjeko wali linga kutunuuzaamu kamera amaze ojja kutunuzaamu actually before nga tannajja kutunuzaamu oza otya n'ogamba naye omanyi zino freestyle nzisobola watandikirawo nze kagamba laba kubadda mu dipo yaffe nali njala nnyo okuyimba Segera paka okuyimba kundi mu musaayi first of all tata yali DJ nakulira mbivuga Segera ezo piano gita jazz nga nze abikuba lwaki wagendeyo ng'ebisobola obbikola asho zegamba obeera wali golaba bali mwana ebyali byagaana okunsomesa kyekyasinga n'okunnoomya ebyaddala aneŋŋamba bano labagaana okunsomesa kuba bifu era nga sinalaluka bulungi bantwalako eyo nenkubira ku palaso bujjaasi anko wange nateekako nangamba mwana nno olaba enda kuteeka ku gadizi oyo omusajja Osegera era nakuteekako nawe nga woomaanyi Osegera abo n'abedikenzo bajjeyo mu Kisenyi kuba waliwo ne baddoogo ebiseera ebyo nali ndi muto naye waliwo nze kale nyinza obayita bakulu bange abedikenzo bajja ne babeesudiyirizaamu mbw abaana tugenda bayamba tubatwale mu big talent tubashayininge abaniga naddamu obbashanga ate mbashinga n'obbashinga edikenzo obasinga okukuba kituufu Segera nkuba naye just netaga kimwe ensi nempa amatu obulungi awo kijja bakiwedde watandikirawa otandikira ku ki nga omaze okuba ka freestyle awo n'ogana naye omanyi kangende mu studio agenda okuba freestyle nga nina ennyimba ziwera n'alubamu nga 2 kati just olaba shato kali nukagambe na kino olaba shato empayo oyo omwami oyo nabeeranga ku attention jukira studio yange gyenkolera omuziki gwange nabeeranga ku attention kuba soka nawo abaguna endaba nga baguna rhythm bagikuba
abaniga bange ne bakubira shatu oyo bamugamba storage omuto jangu omuteekeka ali shatu sigira akuba kyaye nga kyefumba bwefumbi naawe kigamba waaka wannala ati lumu nalindi eyo mu dipo jange eyo mu Lusenyi neebashe sanga munana muniga nankubira essimu ttaano wange oyo ku social amba kiri kitya shatempa yabadde wano eno ate ku kyalo tekuli baddogo basobola nomugamba kanzije nkubemu wewe nakubirira akasolo shegeera eyo era nafuna ekima mwana nti olwagikuba nentradingira shegeera naye nga neshata naye yali anzoleya yasooka kunzoleya shegeera Ozio kati bwatuka mu studio nga ogenze recording your first song siva ku nebya freestyle ova ku nebya ki that first song yasookera ddala kyali kitya mu studio awo first song yasookera ddala nagi recording akyaliko mukono gw'abamange segera yalinga 2018 nga tebannasiba enko oluyimba nalukolera nakujja live segera ano luno oluyimba lwe nakola olaba singa nalina management ne balupika lwali lugenda kukuba kubanga twasuka netulutereka mudra nakuba mudemu yaayo segera oyakuba mudemu yaayo oluyimba lwange n'oluyimba lwa mudra nga zinga ezifaanagana ate nga ne mumaloboozi tusikattira segera byali ne bigivimbisaamu awo segera era okwo kwe nasinziiriranga okukola buli kimu tukesana n'ogamba oba kankuleyo akabadi ngambi mudra yabbye oluyimba lwange setaaga bubadi mwana kubanja olwedde boy ensapata zenkuba setaaga writer setaaga bino matereta nkusikemu etaaga kimu matu g'abantu mwana oluyimba luneeno olwakubye kasolo walukolera wa ani yalukola idea yavaawa lwaki kasolo oluyimba nalukolera ku attention ne producer Renix osegera ate nga n'okuyimba kasolo olwo boyinza enkuba Renix za dipo ndabadduka olaba oluli oluyimba olwo nina gwe nali mpakana naye waneeno nga bamu bagamba mbu walina ekibinja ekimu ky'olumba ate simala nagenda eka mwokya ate biki that is the story wa boy nga bwe nagambye nje gye balina nakumpita king of street shegera yenyimba buli gwe nyimbyeko bwenti wabuli kyenyimbako manya baniga bange mbamanyi kama kyakikete nabeerangayo nayidala epusi osegera Monica amwita idala epusi kati ejo ate ye kasolo nabeera naye kwa Pe Street shegera kwa Pe Street bonna boyimbako mu luyimba olwo abasinga gye bali bantu buli gwe nyimbako manya Monica wange gyali ate kandabe nakuba namwandu boy ate namwandu naluwandikira namida naawe musikuwandikira mida namwandu nze justie nalimba kubira balagamu nti nno tusobola okukuba netubabuusa ku sitole ezimu nga nammwe muzimanyi kweyo sitole kati gwe togimanyi kiki ekyali manyi bamafiya bagima ogimbulireko njagala manye sitori yakasolo eno yavaawa ate era nga kafumi tekirafuna endaazi bitegeeza kikuba oluyimba lunyuma osanga actually nasooka ddula banga oluperforming wa Magic Touch nga buli mwana gwe tomanyi nga buli mwana emikono giri waggulu. What is the story behind?
obwezibwa bye bigambo mwana etubi biba byetaaga okyusa nti ekigambo kimu kirimu meaning nga kakadde shekiro wakati awona nga kafumite kirafuna endase awo kati gwe tontegedde nga kagoba ekirafuna eki awo ngenda nkufuna bambali batugamba olumba aliyeni olumbani bikyamanya agali nyumba mwana abayaye bandeke endi byange bwenti boy bandabe nange mbalaba sina gwe nnumba kale kati your first performance eya kasolo abana ne bawanika emikono kyekyakugira mu wasoka di performance mwana jukira bingi byenkozesa ku mutwe sinja kulimba we nasoko je performingira nenga performance ekisinja obungi zensi ogiyimbako abona abadde bagamba yakwabulira enjiteekayo we bati bawagirawo balabaawo wa magic touch naye twajjakaawo makindi awo abaana nga batugamba ffe tulina omuyimbi waffe ffe bamuyita Nato Boss bikinenga inyo walikola yasiranga nabo bwe balina ababakkiririzaamu nange banzikiririzaamu osegeera story ya namwandu eno eri kuki kubanga ebigambo ebirimu bibeera nga ddala bye bituufu byoyagala okukola oba byowakola anti kati namwandu oyo omulaba alina ttaano wange oyo ng'alina akakazi ke ate nga boyi wange nnyo osegeera ati ttaano wange oyo najja afa osegeera abate ttaano wange mu kufa ne bandippa emida ne bansiba mu bbanga eritali gyawala era nga yakafa ne bansiba kati we bansiba abeera mu kkomera eyo mwana ng'atuula n'endowooza ebintu osegeera kati kakazi k'omuyaaye oyo jjukya kakazi k'omuyaaye kaali kakukyaleyo gye nnali ng'azubira ne muniga wange osegeera kati nga si yasooka okukola ki si yali asooka okukalaba osegeera wali wasooka si yasooka okukalaba naye nga nze sefasa bumutapatwa sembuyita bumutapatwa nga sibwefasa nnyo kati kuba mwana era bafala mwana baba tebalina kukusiba nnyo ati basiba nze netwisa nenfuna ne feeling awo najjeyo story wafunirayo feeling mukomera tezajja kati mukomera ogenda funa feeling zaano yagala kwata musashalalala yagala labisa boy ebyadda kanero otujali kaddemu kachali era we nadda wabweru boy mwana yesesiba ku bantu nagenda okukatukako nga ndaba kali biwanvu okitegeera kati ate olwedde kali gwe mbikulekera obiŋŋambe nebyoyogera tosabbala nga akantu wakali anti kiri bwe kiti nadda wabweru ate nga kamutapa mwana jukira olaba muntu yakavamira nje kagambe toba kyekimu n'abadde waabwe abakusinga bingi segera kati ate kyewe nadda wabweru emida nali ntandise okufunamu feeling ezagala abakazi osegera kati we nadda wabweru ndabira ddala ng'obukazi busunaaza kuba bataano bange abasinga obungi nage batuukako abakazi babakyawa babalekera abaana segera bagenze ebweru kati ate nga nze kyalimu eri struggle yakwezimba kwezzaawo segera ate nga yeweeterako omukazi bwoti ate omanyi kati namwandu ono mu kisenge otuukayo otya abula mwana kati awo nze n'ebyokugamba bimbuje kuba gyegambye namwandu
era sina maanyi kyamaanyi kye namukola namulaba bulabi mwana nenga namandu ayinza okunzita ono. So like oluyimba olwo waluwandikira mukomera ngono kyali wamaze okufa owadde ebweru waddamu nononya ku namwandu oyo. Namwandu kalino nekyasinga okungobya oyo omukazi kola kati sagalira mulaba mwana tano wange yafa ate nga mwagala nnyo Segera. Twali mu saizi yemu nga naye ate nga yansinga okuba baadi Segera. Ate nze nabeerangawo ne ngamba singa buno obudde abaddewo nalaba beera Segera. Odiyo yo ng'ojjekere y'abazungu gye basooka okusasulira eyaddako awo ogisasula sente meka mu studio? Sente mwana odiyo zange oziraba esinga obungi bankolera kuwanula abo. Attention yategeera nange nagitegeera Segera. Kati ate video zinene oba amazima kagambe video z'okola abayimbi abasinga banene betumanyi nti kale bavaayo abamu tebasobola zikola video ezo ziba zisente ng'ammeka? Video ate kye bayita amaanyi g'abantu nga bakwagadde Segera. Kati njo ndaba sirina ddayi naye ate babikola ne bitambula Segera. Bantu be babikola. Tosasula nko wadde video yanyinza obbeera nga nninnya endigi nengenda we bagenda ogikwatira naye nga sinza agisasudde. notuuka ne bagamba jantukole ambala bwambaza okola ebibyo nga muyimbi omalodde mu ddipo. Kajjukira ninako ne babboyi bange Segera. Kati ate bo babboyi bange be basinga olaba omulamwa gwendimu Segera. How did you meet Fiki Gaza? Fiki Gaza era abantu benali nosooka okumiitinga music industry yali alina Bafiki oyo Segera. Olwansonga ze mwana ategeera ng'ovudde ku Gaza oyo ategeera vibes kateero Segera. Mitinga mutya ne mutuuka ne ku decision ekola oluyimba? Gaza oyo si musajja mubi Segera kubanga abaniga bange alina abaniga bange abamwetoolodde Segera era nabo bansikasika ne baŋŋamba mwana omusajja nawe omulaba kulwedde ne Gaza yantegeera ate Gaza nga tannantegeera nze yasooka omutegeera Segera. Abantu bangi notuuka mu geto n'agamba njagala kulabisa gundi njagala kulabisa Fiki njagala labisa Alien njagala labisa gundi gwe Fiki ono abantu ebintu bye bamwogerako yaye mubbi biki gwe nga gwe tutuuka esaano gaana naye mwana bigenda kufuna ebinteeka ate wesaaga mwana jjukira kagambeyo kantu kamu siri Katonda nze leka nzimbe kaliya yange Segera nga bwe njagala abayimbi abasigadde tebankwatako mwana kulwedde mbasanzyewo poza nkwata kajjabba omwana mpalampa oyo njabba naye butoola alya ddala anampalampa ngenda bba naye bwe tuti. Video ya Fiki naawe ejja ddi? video tujja gikola lwakuba mwana obuzibu obuliwo nti oluyimba abayimbi abaluyimba bonna bayaaye Segera. Oli Gaza muyaaye nange ndi muyaaye Segera. Ati Gaza anteekako ne mumuteekako omanyi Gaza akuteekako kati ate naawe oba olina omumuteekako. Nakugamba jangu ngenda kukola ate manyira video tujja gikwata mu maaso awo naye era tujja sooka tutulemu nga ffe ba World Boss tukole ekitubi tunulemu. Oba muneesanga nga waliwo ashootinga nekiggwera teri byakwesanga luwafu mmanyiwo bulungi eruwafu mmanyiwo era wentuuka ku geeti teryaŋŋambayo banzigulira bulungi nennyingira. Nkulabyeko ng'opafominga ku gundi nga balina TVs ez'enjawulo naye kankubuuze kino eno bisigenda bigendamu nnyo kizibu nnyo okusanga omuyimbi nga yakatandika n'agenda ku posta ya Galaxy.
how did you feel in the first place ng'olabye erinnya lyo Nato Boss Narrates? Boy, olaba nje byonna mbikola ebyaddala naye ate kekali ke naggambye wali emabega mu dipo nze nalina ebisima kitegeera ng'obujama busobola okujja ne buyoola ekyalo kyonna nemba nga nakatuuka ne baŋŋamba gomanye ekibadde wano bonna babatutte nze mmalayo bumazi osigera kati byebisima bye nebaza ku maama wange oba yakikola atya mwana kuba nange nina posters nerabako neŋŋamba mwana oba kati naawe tokisuubira jasira ne weebaza Katonda osabako oba ale bayinza okuteekawo notajja no like osabako nogamba omanyi asooke nfukamire nsabe mmala okusaba ndokengene nkola ebyange Katonda ekyemmanyi kiri kimu nze yuti ne wesisaba osegeera kuba Katonda sigenda mmulaga mmwe osegeera omanyi sala ya mukama waffe sala ya Katonda gye basaba kitafaayo erinnya litiibwa obwakabaka bw'obujje ezo zonna nali nzimanyi byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwa emmere yaffe ey'obuli lunaku otusonyiwa ebyo ebimu nabyerabira mwana okay njagala tumalirize muyimbi ki gwe wandyagadde okolako omuyimbi kati wano nze Uganda omuyimbi gwe neegomba mwana neŋŋamba nti omusajja nampa oluyimba bijjappa birala Jose Chameleone tumunoonye kati gwoba osa omunoonyezi lw'omunoonya kayika gwole n'ogamba ono ye musajja gwenjagala mwana nze mu bakyala abakyala ate abakyala banjawulo sigera waliwo abakyala abayimba nga fizika abayimba sitayiro zammwe ezo ogugamba nti ono sagala kuwa mulimu gwa kunoonya muntu agenda kweraga mwana gyolaba gwegogamba nti ono nemba simunoonyeza at least n'amala jja naŋŋamba Nato omuyimbi mwana olaba ava piisi ava piisi era naye najja naŋŋamba nti tukole oluyimba tukira mwana nze tebampandiikira osegeera tuba tugenda kukola bbanga lwaki ava piisi mu bakyala bonna kikyomulabamu ekyenjawulo ava piisi ngenda kukola n'abantu nga ninawe nsobola omumuyitako nti nga ninayo nga tulina omukwano wetugugattira osegeera ava piisi yali muka mudru osegeera ate mudru ataano wange kati ava piisi era nze waba nnemye okwogera naye bangenda kugambani ngaye mwana ava omulaba wuuyo oluyimba lwamme olwomba musobola dutuuma kyengejo olwomuwandiise nga ava piisi Nato Boss featuring ava piisi oluyimba baluyitaba oluyimba kati ziswa kuwa tayito ya luyimba buno budde lwa nsonga newebe eno mmenzi oluyimba tusobola olutumba emmenza osegeera muyimbi ki gwogamba nebampa ssente sisobola yimba muyimbi abayimbi mwana oyo sisobola mumenya lwa nsonga ekyo naawe okimanya oba toyokyeza oba okyomye twalina celebrity fights twalina eya Kazora ne bawa Shakib tugenda funawe eya Gulmed ne Rickman muyimbi ki just bino celebrity fight sizakwekuba mbu ndongo kugira ne bamukuwa mu ringi n'ogamba oyo gwenjagala ngamba naawe nje
kayimbi kava ne kanga ati Nato kamwewulira. One soldier, one army, wali byombo, fire on gloves, teba agamba, esitete ya. Obuyimbi busiba bukubwa ndeku, atate ffe. Tuyikulidde mu kubagana ttaano. Je ojja ku street oba tutwala mu mateeka gwe muyimbi n'avayo nanga nti Nato mwewulira. Oba tusiba ngatto, oba tugenda mu mateeka, oba ku street tusobola okwewa. Ate oli wajja n'agamba nti muteekedde fight between you tusooke ne alien. Alien, boy, ekyo kivumbi ki eve ekyo alien ki eve mwana. Nato Boss Fikigaza. Asobola alwanisha master wange. Nato Boss Dax Vibes. Boy, abo nabo oyo naye simusobola. Londayo omulala. Nato Boss Kabukusi. Oyo yuti munnange sisobola. Nato Boss ani Gaza Boss. Bayuti tubaveeko. Tunonye kuba Nato Boss Bebeku. Omusajja tubuveeko oyo naye mwana omusajja mukulu oyo. Okay. Nato Boss Diambo. Kati abo togambayo awategera kimu bakazi ffe twategera kimu kukubagana. Nato Boss ani omulala awo. Nato Boss tuletaani. Nato Boss Rickyman. Lwakuba Uncle Ricky Sam naye sobola mwepima mukuba naye musajja yasembayo. Nato Boss Mudra. Lwaki ondeetera abantu bange gwe ndita ku bantu besimanyi. Bebekulu omuganyi. Sajja banene bakuba legendi abo. Okay. Nato Boss Nimrod. Ayagala embali yange bagana okuddamu ogizanya. Ne Nimrod muleke. Nato Boss ne Lili Paz. Leero togaana Nato Boss Lili Paz fight egenda beera wankulukuku buli kimu ekiri oli mu red corner blue corner. Red corner Nato Boss agenda kulwana ne Lili Paz. Okkiriza tokkiriza? Nga bani abagutegese ogwo? Tofaayo kwani akutegese. Tugenda mu celebrity fight. Lili Paz Nato Boss. Giteekeyo olabe gambye gloves on fire tuba tugenda kukubagana. Lili Paz omukubira mu round ki? Omukubira ku round ya kumeka. Lili Paz kandabe tusooka ne tuzanya nga bweteso. Tulola kasonda yakubiri. Mulingi ey'okubiri Lili Paz tagenda. Mulingi ey'okubiri yawala. Lingi olaba round esooka. Round esooka. Yonyo mukuba kirefuti wuku. Wali. Epasi. Katate epasi naye tuleeta epasi omunani. Ne Lili Paz era mbera mwagala bonna musobaleeta. Babiri mulundi. Nato Boss agenda kubagana ne Lili Paz wamu ne epasi. Bubanga bulango bwabuke. Abo balaba tola ndi mutono bwenti ndi mumpimwe. Epasi kawanvu. Lili Paz bayaddaka awe. Ensho basala size. Ebigambo byebisembayo. Ebigambo ebisembayo. Nato Boss mbagala nnyo bannanga abatulaba. Naye embali yaffe muginoonyeeko embali ya Nato Boss Dynasty. Tukira nze ntabutizi ipi sagala kutabu shingo. Ntazi ipi nina Raising Star alubamu. Kanyimba tano. Ninayo ne Unbreakable Affection. Yafulumirako ennyimba nnya. Zonna ku YouTube Nato Boss Yugi. Ate n'omuziki gwange ku music stores gye guli. Tusuubire ki ng'oggyeko namwandu tuzaako ki? Baye namwandu
tebana bakutegeera n'engoma eyo gundi album gye naakata nagitereddeko ennyimba 5 nga kuliko kandabe bakwabadeko kolabe tenayimba ne Rain yabaye mu n'endala ezange nnya singo naye nga zonna baziyita zibiso bisala segera zimagirita kuliko miyayo ne ku TikTok kati esingizo ttambula segera njagala osibule abantu kati olaba balinga batugambye bamangera abwe bamanyi luzungu soko gambye kyasuma kati ogamba awo nkole ntya mwana banange abatulaba mwenna ingi luzungu ajukira ate kati olaba buli boyagala okuba ba epasi bamanyi luzungu kolo nja kuyita ne ttano wange alumanya obulungi buli bamangere kati bamangere ngenda bagamba ki ate olaba obuzibu n'ebigambo mbyerabira eby'oluzungu alabe mwana ogenda kunzija ku mulamu aliriyani kale bannaye interview yaffe bwetyo webadde ne Nato Boss munoonye ku music we muyimbi muto mwana muto talina majja mwaba media houses abagamba soko temero kozanya music waffe talina mwama oyinamu sente pozi nga basose zimpa ate nazo ebazimpa zigenda bazange zimba bulamu so bambi mukube music we alina oluyimba olupya baluyita namwandu oyo mwagala kuba story gyeva ne gyedda enyuma so munoonye ku music we tugenda batufuna abantu ab'enjawulo ffe tugenda genda eri mu bayimbi banene simanga ono nazimba ekizimbe luddawa tugenda genda mu ghetto so see you next time, bye bye.